abasinga bali bakumanyira nnyo ku mugenzi saa zino tulinawo muyimbi kikati abasinga bagwa abayimbi abasinga bagwa muyimbi gwe tulina ali bamuyita Zoe muyimbi aliko yayimba obulungi naye abayimbi abalala abasinga simanyi kye baliko abayimbi balactinga nnyo muyimbi tulina Zoe omumanyi yasinga okuyimba ndowooza gwe muyimbi gwe mmanyi kyo omwana lwakuba muyimbi wo oba amanyi oyimba gwe munoonyerezeko olabe tolina muyimbi gw'oyinza mu comparing abayimbi baagwa tebakyayiya nnyimba ebintu bye baddamu bya bufuzi bafuuka political no longer doing good art so musically bagwa oba bagwa balina kwetereza baddemu okusitula endongo naye batebeterezezza tebajja kuddangula gwenga gwe gwokutteko essaawa zino kyogamba yawaniridde fulaga ya Uganda East Africa worldwide ayinza okuba tawaniridde fulaga ya East Africa naye ng'ali so promising omanye ekintu okijja wansi okitegera mulimu omuntu gw'olaba nti ali promising ajja kukola ekintu ekirungi so kyobula ngamba nti omwana wa kabi kubanga ali promising ebintu byakola n'emizigo gw'alina ayimba ku music ebikwata ku nsi wakatandika omwaka twaba abayimbi abasinga batandise okufulumya ennyimba Gravity Spice Dina FIFA Maker Zoe yayimiridde ati ate tunawulira ku luyimba genda kukola video tusanze nga tuli mu set up alina video gyagenda okukola bagiyita Tekiggwa tugenda gishootinga this weekend naye nga tugenda kuta music kukyomala tulina music alina more than 30 songs in stock so she's more than ready for the competition. Obudde buno omuyimbi aliko ye Palaso naye ogambye gwe tobamanyi baliko Palaso mmanyi kyali wange era Palaso akoze nnyo kyengamba nti abayimbi abamu sigambye bonna naye abayimbi abasinga bagwa ekigwo be bayimba tebenyuma ngani golooza ki ekyabaleetera okugwa we bali abayimbi abeeyita abayimbi nga si bayimbi kati nga bakabako abasiba mulimu abantu bangi abasimanyi balunabe mulimu abantu be Mutusibyeko wano nga sina bayimbi kabako si muyimbi sebo maje ga ku ttaka si bayimbi abo si bayimbi omuntu omuyimbi oba omulaba tetwagala kusibako abantu abatali bayimbi mulimu entertainer abadansa mwe mubagatta ne mubayita abayimbi abamu si bayimbi bw'oba wakuyita kabako ku kivvulu omuyitanga ati dansa muyitanga dansa nga bulaba nimurodi comedian DJ nimurodi aba comedian nawe ate ba DJ bikira buzibu kitali mu kibiina ky'okulembera atali mu ate kati nzinza okukombera oyo comedian nkugambye muzanyi wa katemba gwe tokimanyi goyinza okwambala ebintu ebivi ebyo byakola ebyo ogamba nti byokola bitegeera oyo comedian comedian nimurodi DJ comedian ate Lunabe obuzibu bwonaye abo si bayimbira basumbuyi ate abaana tebalina nampisa bamanyira bumanyiziba naye nga si bayimbi essaawa eno singa oba osisinkanye nimurodi kabako oba liri pazo Lunabe oyinza bagamba bugambo kyoba bakola ti singa oba olemeddwa mbambagaza kibe balina okujja ewange banneebuuzeeko kyoganze nyinza okugenda nnoonye kabako ne Lunabe mwagaza ye alina okujja ewange anneebuuzeeko wanze ndi professional ndi byenkola ate nabamakinga from day one okitegeera bansanga mu system nze yabayamba bote banyambangako so they have to come and get advice from me to bad advising em bakyuse mbye bakola naye balimba abantu ne bayimbi ebyo bali mu katemba oyina olutalo wakati wa Lunabe ne kabako just nkuwadde example bayimbi bangi abeesudia nga si bayimbi bankongerera abalala tulaba oli mu banafu yate bafaani si kunafu bankongerera abalala listi nyingi so okongera abayimbi abalala naye si bye tuzze okwogerako ze kuwadde example mulimu badansa nga si bayimbi ali namwe mukimanyi Mutusibako busibi abantu